Bakansala ba Central Division mu kibuga Yiganga bemulugunya ku Sipiika waabwe Paul Muweereza eryakulira eby'okulonda Yiganga Mase ataho n'ekigendererwa eky'okumugyamu obwesige nga bamulumiriza okweyisa obubi n'okwenyigira mu kulya enguzi. Ataha agenzeeyo okusala eggoye ku nsonga eno mu lukiiko lwatuuzizza ku kitebe kya munisipaali Yiganga oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi. Mu kiwandiiko ekibaddemu ensala ye kyasomedde bakansala bano Ataha aganye eby'okugyamu Muweereza obwesige nti kubanga obujulizi bwe bamulinako tebumatiza. Anti-Corruption Act 2009, the Penal Code Act and the relevant case laws. Abadde tannamalayo kusoma kiwandiiko ssentebe w'eggombolola eno Abubeka Kasimba n'asituka n'amwambalira era ne yeegattibwako bakansala be ne bamulumiriza obutagoberera amateeka mu byasazeewo. It is stated that if satisfied, and if you are not satisfied, no, the law with this says, document, Madam, you can still go. Madam, returning officer, the law says, if satisfied that there are sufficient grounds for doing so, shall within 30 days after receipt of the notice convene or cause a convening meeting. Embeera etabuse nga baagala okumukuba wabula poliisi n'ebiyingiramu okumutaasa wakati mu kwezi obw'okw'amaanyi okututa akaseera ekireseewo obunkenke. Kati mu kavuyo ye Muweereza yemuludde ng'amaze okufuna ensala ye n'abulawo ng'otalo lw'okwezi oba ne poliisi okutaasa ataho bwe lugenda mu maaso. Oluvannyuma Taha alinnye emmotoka ye okuvaawo kyokka ssentebe Kasimba n'agyekika mu maaso kati abamutomere nga poliisi yemusikambuddeyo. Ataho olugenze ate poliisi eyongedde okwezooba ne bakansala abeegattiddwako abakulembeze abalala abadde bagiremesa okutwala ssentebe Kasimba ku poliisi gwe babadde bakutte nga bamutaddeko n'empingu. Bano basinziza poliisi amaanyi era ne bajjayo Kasimba ne bamuggalira mu woofiisi za kanso n'empingu gy'agaaniddeko wakati mu batuuze abakuŋŋaanye okulaba ebigenda mu maaso. You tell me who blessed you for me. You tell me who. Poliisi eyongeddwako era ne beenyigira mu kafuba ak'ekyama oluvannyuma ne baddayo. Kasimba aleze obutali bumativu olw'engeri Ataho gy'akuttemu ensonga yaabwe nti kubanga abadde alina kukubiriza kanso so si kubasalirawo. Kanso netoola mu Sipiika obwesige aye mwene yeefiire kanso yeefiire jaji nti nalese Sipiika mu ofiisi. Amyuka Sipiika Nadia Nakiranda asabye abantu abalala okubakwatirako ku nsonga eno nti kuba Muweereza yeeyisa bubi. Instead okukola ruling enungi baligemagema kyamaani matayo bali kulwana n'abantu ndi kusaba ab'ekigema kumuyide mutuyambe. Bakansala nabo balaze obutali bumativu nti ekyokubalemesa kyakugootanya enkulaakulana. Tatwambye nga bakansala aba division okuba tukolera abantu baife ab'ekitundu abakola ki abatulonda. Mu kusooka kwena sooka yalwanisa akatale ate tiyafolowinze mateeka kubanga ezira kintu kyosobola kuwandiika ku level y'omukyalo oyo. Wadde Muweereza tafuuniddwa kutangaaza ku bibemulumiriza wabula gye buvuddeko mu kukyala kwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Mageze yeewozaako nti bamukonjera. Ivan Wachibe yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.